I remember the time came nempulira nga mbikoye. Nasabye mulimu nkoye. Actually nasabye emirimu ku TV zonna z'omanyi. E Kampala. Nze nzikiriza nti n'abamu ba boss tebalaba ku mpapula zange receptionist yabo. Embuza ba reception nazo paavu. Maye omwami gwe nali njogera naye. Nagamba reception y'omu yaleka wallet ye ku meza by mistake. So like the way you run out, no kugenda supplying other placements. Then no come out kebira gundi wa hey sina wallet no die wali reception. No laba your envelope in the trash can. Like chamu menya. Wakajisuulawo. Up to now. Up to now. That media house Ayagala najiwulira mu matu. Ana mnaita chiba ku media house. Yes abera muntu kankubulire. There are things you do tusanga abantu banji actually right now. Era bye bintu ebimu ebizibu ndo z'abantu tusinga sanga mawulire. Oli abera ne grudge gwe nenga gova kantu katino yo. Nobanga takumanyi muntu omu bwati. Naye nga awulira. Kwaniriza omulabi wa Brown Skin Events YouTube channel amanya ne dobozi nze Fat Farazi onako lwaleero mbaletedde omu ku basajja emekete omusajja ow'amaanyi ennyo ate nga mnanga abatera nnyo okulaba TV ye Bulange oba giyite BBS mumumanyi agenda kuba nga atuwa emboozi ye ate tugenda okuba nga tuwayawayaamu atubulire ebizibu bye basanga naddala abakozi ba TV. Nkwaniza ku Ssebugwawo. Kale sebo nange sanzo basanga n'omulaba Brown Skin Events. Nzize. Omulabi soko omubulira amannya go gonna kati kwanze ku Ssebugwawo lyokka. Oh yeah, actually Sulaiman Fera Ssebugwawo. Sajja manya gange ndi musajja Muganda. Ekika neddira musu akabiro kayozi omukulu w'ekika waffe abera muyingo yatudde wali esama mawokota ova mu kasulya kani Uganda. Alright, nange mnange mbanyimu Uganda. Kwa mnange nakola Uganda kati nobo ngambe tambula ng'Omuganda okutambula. Oyo mukanogo mawo. Edda bagamba nga tambula ng'Omuganda n'otambula n'ononya runway. Alright, mwami Ssebugwawo tukoyanza okubanga mnange wakkiriza bwe twakuyisa okubanga ojja n'otwegattako onywe ku mboozi yo. Manyi abantu bangi batulaba ku TV oba nakulaba eyo nga olinawo okola ng'okola mu mawulire oba okola oba oli presenter wa entertainment kale oli celebrity oli mu Limelight ebalowooza mbu embeera munnange nungi abamu bagamba abo ba planned kid oyo mwana ayinako akakwataani ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga twagala otuwemu ku mboozi ojja otya okubanga okubanga okola ku BBS. Actually, to cut the story short, nze ndi mwana wa ghetto. Kubanga banzaala kazo, muganziraza bamanyi ku St. Luke. Naye nkulidde mu Kimumbaasa ebwayise ku mwala, obayita mu Bokasa, mu Kimwanyi, Kazangola, Nabweru, mu Kibwa. Kati nkazaawo ku kisaawe tusambiddwa omupiira. Nasomera ku Antimire, abamanyi ekazo. Mwenda masomero ga Megalika Kigambo International. Nasomera ku Antimire. Nasaro yangawo nasomera ku Kazo West. Oli ayandi Kazo. Era Kazo. Bwe mmalirizawo nenkyusaamu nengenda ku Victory. Yalingawo Kawempe. Era olira Kawempe. Bwe nva Kawempe ku Victory nengenda P6 yangawo. Nensomera kusoma ita Kalungi iri Masaka. Okyamira Lukaya n'oyitawo mu Bulakati mu kibira osanga Kalungi esooka nga tonatuukaali tusanga ndowooza owulirayo bwe nva nenkomawo ekazo kusoma ita Victory ne mmaliriza P7 yange okitegedde Kawempe wali nasomerako ku Bright Future P3 P4 5 then senior 6 yange ne senior 4 yange nagituulira ku St. John's High School era Kazo kwegamba baddawo Kazo si banene abagamba maze navambala nezije Kampala tona nawo ogambira nti obagundi yanconnectinga wano actually when maliriza senior 4 yange I've told this story before. There is a gentleman I found ebwayisawo amutasula feet nangamba okusinzira nkulaba like osamba omupiira nti ye nina opportunity njagala abaana basobola okukola mu gym nengende kana nyumizamu ku muzeeyi nemubuuliramu n'emikono gyange emirala bayita bagamba ogenda kuzimbya bunyama mugenda fuuka babbi kuba bantu wano ebiseera ebyo coach Mando yali akyali ebwayise kati nga abaana bagamba buli akola ebikonde buli akola ebikonde ayiga kubba biki so I went to this guy
it was different to Ayagala aerobics. Actually, I graduated with a certificate in that, sport science. So, natuyigiza ebintu ebyo bya aerobics, zumba, salsa, kola massage, ebintu biri physique ku mubiri byosobola okukola n'ofunamu ensimbi ate n'omubiri ne kusigala nga mulamu. Njoininga senior 5 yange nga nina omulimu. Ngasobola okusoma nga nfunayo akasente nga nfuluma nga ngenda ne tukolaawo program ya fitness eyo. Kugamba vaka senior 5 yonna wagimala eno nga ndi mu gym. Kakati nfuna opportunity egenda ku Star TV by then. So yali ekuba. Nyakati ekuba. Nero yali ekuba nnyo. So ntuka ku Star TV by then. Omwami Francisco Bambale yali akyakola eno kati naye ali ku telefine. Waliwo program ya ekyenkya ku makya. Kati nga mu ka segment akakebya emizannyo. Kati mu kebya emizannyo mwe yafiirizaawo. Tuleetamu ate ekyenjawulo. Nga tukola live classes mu studio. Nti omuntu nazuukusa agenda ku mulimu akola edduyiro naffe tusuuliriza. So ne tukolako nabo nenfuna idea Ayagala TV. I always wanted to be a star. No matter what, I wanted to be a star. Nenga sina we mpita. Yeah. Kakati malirizao joininga umkati. Namaza senior 6 yange. Waloga ya mta styles. Chaliwa brown skin. Mukubire simba twalifuna kuchala. Muga guy ntie. Fena twamala senior 6 mwaka gwe. Muza goliwa. Amana nze nagenze mbya mawulire bino. Kati nga binyumiza ati amanyisi byagala. Obaloza najerega muga no kankubulire. Nange byenjagala nesimanyi wawe ngenda soma nangamba gayi nje weweze emitwalo 2 awo oli konze na 18 nanga jangu nazencha etugenda kumka ati navayo mazo ku register nga namba dad mission kugamba on andigo Mr Styles Star Ashley yakufunira ekifo komukati actually yandaga umkati then I went and got Julia Umkati is the best man in East Africa. You know, bajuwe biti banengamba. Ngamba wano abanamawulira abamanyi wasomedde them. Bakulaga ba Francis Bale nogamba ntuse. Yes, bayi zambali blaso mukasa wakawema kabani. Natula nawo femya Umkati ngamba okay, PCD yani. Ngamba kale wano ndi waka hafi. Yeah, wano ndi waka. So before you need all katinga program eri njitambuza njija ku Star njireta by then era brown skin yabonye ne stars ngabali ku HTV nembalumba yo nayo ngobudde wenjagala bwe baagala nensoka nembulya but then eventually I had to leave HTV then tulumba Fresh TV yali ya Pastor Mzila twa yali wansawe nabulagala ngatukola show yemu but then this time around yali spiced nga tujita fitness round table nga I host a doctor and then talk about nange then nomusajja wa fitness so we had a discussion of omuntu dira agenda mu gym nedde omuntu ava mu gym atogende wo musawo in different series because okumubiri gw'omuntu guno ontandika ogusomesa enza n'obutagumalayo yeah omuntu osobya n'oliramu ekikuluma nenga tomanyi kiva ku ki nga mu gym tumanyi ko kiva oba ngato musawa manyi ko kiva nga mu gym tumanyi ko kijja oba ngo musawa tamanyi wa kijja so I used to do a kind of show like that but then after some time bitambula I was looking for greener pastures and then back when sabo mulimu ku station yemu nene ngatuli mu Limelight ntwaga tour ne waba wateka bejja ajana ayola natwala omulimu ogwo gwe nali nsabe mu kifo kyennyini kye nali nsabye nga mbutufu nayo otumya profile wacha wewe so while at Umkat I joined MCI so nangena competitions at MCI I won the best Uganda news anchor 2020 so tuinga down nga mulinga mbakale ekyamawulire kasacho nkikwasiza olongane binya bivamu ebya shows njagala mawulire line ku anchoring mawulire basically mu Uganda because I believed I could tell my story better even these angles ezo tukoleza mawulire zenjawulo nti so okujjayo emboozi so okujjayo olugero nso okujjayo kyonna kyenkwatako bulungi mu Luganda oluzungu tulumanyi tulogera because English waliwo ebintu ebimu nga mu Luganda nengeri so explaininga ate nga mu luzungu oyogerako katono webale nnyo batojja kijja bulungi so with the MCI nengenda mu fellowship program ya emyezi omukaaga kyetwala omwaka mulamba ne musoma mu bits so nyanyamba nnyo ne babaka ebintu byanjigiza kati ate ne banzija mu kiri kye nali ndowooza nentuka n'okwejjusa na malabudde kimu essomero lwaki saagenda bugenzi mu akademi yaabwe then awo nentandika okuwagala amawulire balina radio netugeza mu radio but then the fellowship program
mbeera ne ba mentors. Nafuna mentor asooka owa radio Andrew Chamagera. Natwala ku radio 4 ne tubako betuyiga ebyenjawulo bakola batya shows ez'enjawulo. Naye nga nze era nninda mawulire. Ne bako byenjiga byenkoppa kale. Then Solomon Sky Chambadde, by then simanyi oba akyali naye yali director wa mawulire. I got live at 1 when NBS was my mentor on TV. So nantwala ne gawa nga bamutanga Mutumba, so he could give us scripts gendo voicing ngeno nononya footage no feelingawo nabako byatuyigiriza wandika script what biki. So eventually nesaba omulimu buli wamu nasaba omulimu nga bigana. I'm getting it nchukwa mu bit. Yes. I joined YouTube. Ntandika okukoleranga ku YouTube amawulire community stories. I'm lockdown wonnanga nkosa simu yange because naligize mobile journalism ne social journalism ku MCI, so nkosa simu yange. I remember I did a story that touched many people. All guy go back kuba bullet mu November we bali bakalakasi yakyagulanya muganya ogenda Luka. So this guy was short ngali kumdalago gacho. So I did this story. Then nina mid kija nakola kati nejam nejiteka ku status yangu. So a lot of people saw it. Then another story I did on YouTube was about climate change. Gulu, how Gulu has transformed because Edda yalinge dungu. But now Uganda is all greener pastures. Yeah. I did a PTC. Guy are shooting a Swiss Mark or MCI. I told him, guy, the Chindese Gulu PTC. I'm going to do the rest of the story, but I need this PTC. Bananga wali packing up with the Kampala, ngaze nyambala genda kukubokola PTC. The PTC I did in Gulu. Yali amukubye baatunulako nga bampa omulimu ku telefina after ye yanga ngusabye. Alright, kat awe nyini nga tunaba kugenda to the story of telefina. So kwenyinyole omulabi, what is a PTC? A PTC is a piece to camera. When you're telling a story, you can choose to do a PTC at the start, you can choose to do a mid cue in the middle of the story, or maybe a PTC at the end of the story. Okay. A PTC is byebigambo byoyogera ebinyonyola story oba bikwata oba bituukira ku ekyo kyogenda okunyonyola. It can be in the background noba ng'otuzaako emabega nti webali webuti embeera ne yali weti but it's a short one. Abamu baagenda ne bamistakeninga PTC ne stand up. So PTC, I think there's a kintu kyetusooka noyiga nga tuli kumu kati oyimirira mu camera n'ogamba nti yes. Now like for example badde oyogera ku story ya buli bwanguzi ababaka ba parliament biki. Then you come up with a submission like singa omuntu omu asingisibwa musango gw'okulya embuzi oba okukenula asobola okuweebwa ekibonerezo ekyokusibwa ebbanga litasuka myaka 10 oba okuwa engasi. Sina kindi n'okukola byombi kubanga ababaka bali bagwe batunuulidde. Then you sign out like maybe Ssebugwawo BJSF final something like that. Very short. Kati oyingire telefina nga sena jinga nasaba mulimu mwaka mulamba like badde manyi kugambe kano ka PTC ke katu esomwe nakola PTC leero nensaba omulimu mami Peter Mosi yabira open genda nga tetulina otunakifuna tujja kuyita bro. Wow. Naye nasigaza tabs because nalina communication naye ng'oluusi mukubira ne mubuuza kale nga butufu naye abamanyi ky'omugamba kumubuuzaako nnyo omumanyi. Early in the morning, hello, good morning. Late in the evening, how was your day, boss? How are you today? Kati wona damu ne mulemerako ne mulaga nti nkomye onsala mulimu. So he could send me for different things. Ndagako wali okoze ku PTC nti ye nenjimu ayo nagisindikanga emirundi mingi agirabe nga nange mbutufu njewulira, you know, when you do something good at times oyagala abantu bakirayo bulungi. So I could send it there and then nenjimu encha nenjitekanga ku status yange ka sente oba olusa nagiraba nenjiteka ku YouTube yange nenjiteka ku Facebook yange. I could push. I remember the time came nempulira nga mbikoye. Nasabe mulimu nkoye. Actually nasabe emirimu ku TV zonna zomanyi. Kampala. Nze nzikiriza nti ne abamu ba boss tebalaba ku bapulaza nga receptionist yabo. Embuza ba reception nazo paavu. Mayiwa omwami gwe nali njogera naye. Mangamba reception yomu yaleka wallet ye ku meza by mistake. So like the way you run out, no kugenda supplying other placements. Then no come out kebira gundi wali hey sina wallet no die wali reception. No laba your envelope in the trash can. Like chamu menya. Wakajisulawo. Up to now. Up to now. That media house Ayagala najiwulira mu matu. Ana mnaita chiba ku media house.
yasabira muntu kankubulire. There are things you do tusanga abantu bangi actually right now. Era bye bintu ebimu ebizibu ndoza abantu tusimusanga mawulire. Oli abera ne grudge gwe nenga gova kantu kati no. Nobanga takumanya muntu omugwati. Naye nga awulira. So I remember nasaba mulimu. Nenwa nembikowa. I honestly gave up. Chintaleyo. Nango kola mafuta. Ngambikoye. Okolako ne ku mafuta. Nenkuze mbi. Pamwe zikomere naye waffe bamanyo oyo mwana waffe munamawulire. Because bali balenga na TV bwenkole okay na TV zenkole deke standika kadi ngandika YouTube kange nkola ngolumu ofuna waka sente novuga nogenda actually nachali wangu mulale yampe ekirimu era nga cha YouTube nenga yo si yange kadi ngamba ko ya different stories they could give me 400 a month ebya dada ngabasa so ntwala na nana ngai wangu mulabo nakolanga naye era bye bamuleta nga watu waka sente nenga tuva yawo amba bane fridge yange jana soko gwa najija ko sente za YouTube ebya dada so one day matu the auditorium wakati ya media challenge ngai bamta ali kakembo na mpita ngai Ssebugwawo chichi TV chine muna mbikoye ntinonyezo muli mugubuze bitadde oyagenda ne tolola yadane omwana mda Ivan Chimulichigozi mama Ivan came nanga Ssebugwawo no yamta Sula jang he sat with me for the next 3, 4, 5 hours. Lunch netuuka neyitawo. Abali ya dinner yesa 10 netuuka neyitawo nga is sitting me down. Guy, oyina potential. Guy, oluganda olugumu. Guy, osobola. Guy, don't give up this and this and this. By the way, ogya Uganda, wageza okay ku BBS nga kituufu. Sina still temper pole. Ngamba no. Yado tutolupapula yanze mutezi tu kwenda nogezaako gwe wakubira gwe watwalira luli mbapula omukubiranga kase mnomubuzi ngabe nambi kozi but I'm tired because nanga give it one more try nayo okola. I went back now this time nagenda na kimungo hizo ga abantu myempapula nenzi balekera ne CV award ya media challenge empaga award winning journalist hey nembi bawa. At this time around, I was fortunate. After like 3 months, I was called for a screen test. Jangu tuli mukuyingiza abantu waliwo screen test opportunities tujala baticho osobola okola bingwa tugamba oli anka oba nani nasemba de tunula screen oba okuloza nti ndi ku set. I had only one day to prepare because they called me like today nganchani nobera ngena msaluni ne masala kabiri ne masala nechenyi bubi because papa kalaisi esuit je nayambala olchali wangomba mtaasha yampa sente nengule empale Fred nampa sente nengule sati e coat te yali yange etai waloga wangomba mta Ishaka ali ku energy radio ainaga iwegwe yampa yanyongere empale endala ne tai asa tai yenchajirina ebya dala jeri wange mu nali modizengo ye nerabire tai but because yali fashionista bichi yajireka honestly nchajirina era najitereka bya because I believe awe natandike olugendo lwa kati making nsugana ne tukusoma ngaga kale mude tujja baita I did one take sigama ntinga nungi nnyo pressure waliwo abalala buli mujala akola taxi Biri but I remember director gwe nasangawo yali taina budde yango okola genda nenkola kyendoza nti nkikoze ko ekimala omulala I had to go. After 2-3 weeks, I was called again to discuss the terms. Ngenda weza miaka ebiri ku telephone. Wow. It has been quite a journey. Badde lugendo, mtendo laba ngolumpi. Naye badde lugendo liko bingi ebiri emabega wetu. Ati bingi labitubetagere kwa bangambe tusalawo kwogera the whole Ssebugwawo. Nizo mala wano. Oyita walukagana kuba hit. Meya chengera. All right. Katemaza kuyingira ku telephone. And njagala okutandika because I know very well you are a news presenter. Actually, I'm a news reporter. A news reporter. A live reporter.
a show host. Okay, you are presenter. Waliwo gandi a show host. Why is it that the presenter abasinga mu industry they are going through depression? Actually, one on screen, nga present obanga report obanga live reporter. That is a myaka ebiri. Like on a gigantic screen like BBS, and that is a myaka ebiri. But behind the scenes, badem na mawulire ndoze myaka kati 5 ku 6. So we've seen them shine, we've seen them leave screen, we've seen them depressed, cry, run mad, become addicts, and do a lot. One, it is about the limelight. Actually, I don't want to call it celebrity life. It's a limelight life. Only screen, but we set. You're ever on TV. One, high expenses. Yeah. If you said we sing a presenter or TV radio host or what, asaba omulimu aba afa kimukola. But discussing at terms in payment nga zifavoringa kubeerawo kwawe kulya kusasula rent because oyagala mulimu. You're desperate. Omuntu nga desperate ayinacha nga yaga ofuna omulimu. Basi omuga ngenda ku emitwalo 10. Honestly nakkiriza. Happy. Kastankola. N'ateekako ne dot. Ta. Kastankola. Wamala okolayo emyezi 2. Ne bamwongera ne bamuga kati oli kwana eyajjira ku 10. These are examples. Ali kwana. Kanga banyongeza n'omusaala nkola nnyo. Remember, on TV, olina okwambala obulungi. Yeah. Si ku TV kwokka. Even offset. Yeah, even offset. Ole muna mawulire. Okay. Oli TV personality. Olina okwambala obulungi. Olina okutambula obulungi. Okulabika obulungi. Okuwunya obulungi. Ekisinga mu byonna. Olina okulya obulungi. Mbuza lwaki? Right. Ogenda va ku set y'abasajja. Ochame mu katale eri wansi wa mama Naalu. Kufuna. Kijja n'abo. N'ekijja n'abo abeeteeka mu kiti kye batali. Yeah. One. Ssebugwawo yakatandika kukola TV emyaka 2. Kiki ekikulowoozesa nti ogenda ofuna looni y'emmotoka $3.5 olw'okuba osanzeeyo ani atanyiige. Olw'okuba osanzeeyo Hasifu Kiwunga akoledde emyaka 10. Aba avuga emmotoka nawe yakajja emyaka 2 ogenza ofuna looni ogula emmotoka. One, ogenda gisustaininga otya ng'oggyeko nti ku musaala gwo bajja tema ku percentage ogenda oba osasule emmotoka eggweeyo. Kuchaliko rent, kuchaliko okulya. Kati n'emmotoka gy'ofunye ku Makamberenge enywa mafuta. Ngulirona ne service. Kati olojjukira okwambala, ojjukira okulya. Emmotoka tegenda sula mu kkubo ne parking gyali. Tegeeza oba olina okufuna ekifo on a roughly okay. On a low budget. Buli lunaku olina $3 ku mmotoka. Amafuta, parking, okujooza. Olunaku olina $3. Ngambye akatono ya. Je $9 omwezi. Bakuwa mmeka. Tonnalya, tonnasasula rent, tonnayambala. I've told a few people bendi close nabo. A car is not a sign of wealth. Yeah. It should be a mean of transport. Kati kubeera a mean of transport ekutuusa ku mulimu. Kitotandika ne picha. Tandika ne picha. Kijja oli ayinza ogakadde bigatirawo ne depression. One. Emmotoka eno eyinza okulema osasula. N'oswala mu banno. Ne bagisika. N'oswala gy'obeera. Kaali keewanika. Obulamu bwaffe abavubuka obusinga buli ku social media. Yeah. Nti tewetaaga kwogera na muntu okumanya kyalowooza oba kyali. Ogenda kusadasiza. Ogenda manya buli kyali. Onalowooza bw'ati, onayagala kino, bunaaliira wano, onaabeera wano, atambula bw'ati. Byonna biri okwo. Actually, nze nategeera nnyo akagambo what is on your mind on Facebook before you post anything. What's on your mind? Tetubulya bikwatako, tubulire kiki kuli ku mutwe. Maybe ebiseera ebyessanyu, era buli feeling sad, happy, excited, biki okitegedde. You don't just post everything. Mbulero nagenze ku satellite nendya lunch. Kakati saa zino ngenda ku saloni.
Hata wali wanyinaffe. Njala nalaga emmere gyali anatula. Okay, abamu it is Bagita okay. Snapping. Kakati. Mu bulamu bw'obadola z'abantu. Ofunye akazibu kano oba ekizibu kino emmotoka bagisise. Banandaba batya. Ani yagamba okola basanyusa? Si mu bubi. Ani yagamba okola basanyusa? Before it all, you're human. Omusanga atambula yeyogeza, omusanga atambula ki. Kati ekirala ekikijjirako after TV. What's next? Nti omuntu agenda kola ku TV emyaka egi. One gwenga omuntu tukenge nga okimanyidde kikoye. Kiri emirundi 3. Okikoye TV takyakongerako oba gwe togyongerako. Byonna biridinga kuki. You either being fired, you either quit. Either way, it ends up nga bakutadde oba nga gwe kitadde. Odzaako ki? Bade bakumanyidde ku set moyambada bulungi, owunya bulungi. Bino ebintu bina gambye nti bulungi. Bijana sente. Afa mwewunya obulungi. So, for gamba, someone who is working on TV or radio, like a presenter, boba nga you're working and they're giving this a small salary, or take out a small thing to bring you. Take out a business. And actually can kubolire. Sibuli TV ndi zasula bubi. Sikulimba. Naye ensasanya yaffe. Ekifaananyi mwe tweteeka. Ekifaananyi mwe twagala abatulabire. Buli naku bakulaba ng'osoma gundi amawulire ageesigika. Reporting ageesigika. Kati ate ogenda ogamu omukazi w'edduuka mpaayo awo gundi ya 5. Akankubuza ekibuuzo. Akagati ak'ebitano kali bw'omuntu omu. Oli omu. Wokali ovaako ki? Anti kati abantu abamu for them status abaala bagati k'ebitano. Obuzibu obulala obuleta abasajja ebizibu. Oba abavubuka abato. Abakazi be baagala. Abakazi be babatomeza. Si mukazi, omukazi tanda kutomezaako gwe. Mental olowooza nti omukazi wange ayinza okwagala ekintu ekyebbeeyi. Wano ng'omukwana n'omukyamya. Kwegamba omuletya mweno status. Wamumanyiza ssente. Wezigwawo agenda kola ki? Otandika otukaabirira. Era. We believe tetuteekerwa beera ffenna bbanga lyonna mu mbeera ya ssanyu oba yaki. Naye bye tusobola okwewala tubyewale. Bino ebitandikirwako bye tusobola okwewala tubyewale. One. Oli ajja kugamba tosagula mmotoka nga toguze ettaka. Togula mmotoka nga toguze ettaka. Nona akugambe nze sijja gula ttaka nga sirina mmotoka. Nga buli omu waakirabira watuufu. Wenkuba 6 wali alaba 9 ndaba 6. Wadde ewange ndaba 9 yalaba 6. Bwe tubirabira wakyuka. Ekisembayo ku bintu by'endowooza ebireetera abantu okubeera obubi. Decisions zetukola. Life decisions. One, twogedde ku expenses zaffe. 2, twogedde ku bakyala be twagala mu mbeera eyo. The partner you choose. Then ekisinga oleetera ebizibu ze decisions zetukola. Abamu tusalawo na excitement, abamu tusalawo na busungu, abamu tusalawo nga tuyinye, nga twagala nnyo yohoni. Just go with it. One, saka kwogera ku bubi ku bantu baffe abalwadde mu industry. But then watunula ekyajjira teri yakyagala. Kati no decision gyokola because gwoliko gwokulya hit gwatambula. Bro. So all right, now the depression that is happening mu bantu baffe abali mu Limelight ngabo wagambye. Ebiseera ebisinga it's about what they want to be like. Ye kyawuliramu kinjagala okutuulamu. Before you chicho oyagala okubeera kiriza kyoli. Wewale depression ono. Nabayo. Teweerimba. I'll be honest with you. I've dated before, more than one. Nalimbako abawala. Nze ndi kino. Nze nja kola kino, nze ndi kino. You can lie all the people, but not all the time. Amazima gajja kujja. Amazima gajja nawe bya drop edit. Buli kimu kyo walimba kivaayo. Notandika ki?
kwekweka kwebulankanya olwaleero kubeera mu nyumba that's when you become an addict kuba bwera weka you don't want to talk to people even the choices n'abantu betubeera nabo the groups the peer one banywa omwenge a peer can cause you depression yeah mbuza lwaki lwaki obadde mugaga nga munyo olusi gwe kagusunda zikuweddeko tebaliwo baddusi basigazaani then lwajjukira mbwa zino zanywako sente zange nobeerawo nobirowooza before you know it all eyali anywa mumuyita mutya omwenge gw'ebbeeyi eyali anywa zigundi ziwhisky eyali anywa zibbereya ng'okomyewo kaseese kyogambye enkuba ya bbereya yemu neyakaseese nedda embwa nga zigwamu akasajja ako abantu batandika okubalamu walukaga yagamba nti mu ngeri y'okwesasuza omukyalo oyo yeesanga afunye eyali akatunkuma n'alwalirayo kuba agenze kwesasuza bbaawe yayenze kakati ne bano bannaffe wano mu kunywa kiba kirimu muli bangi oluusi wotamiro n'abanna abagamba nedda lekeraawo ne wano ng'oli wekka baagala onywa kubanga buli bw'onywa ofulumya bangi balowooza nti bw'onywa ebizibu bino obyerabira before you know it all wegukuggwako nga bidda era ng'oddamu onywa ng'osala nga batandika ntwale mu rehab mbadde nkugamba wano mu dating life yaffe abantu abo bali awo mu Limelight biki twagala nnyo face ne tuleka obwongo I want a chief gwe nayingira naye mu bbala bagambe bannange kituufu obudde bwebyo weebuli naye mudda bana bwala balungi tebasetolinga si bonna kale tebasetolinga bana bwala balina ebizibu otusinga ng'ebizibu byabyo bya on a daily income ayagala kigenda ate oluusi naye pia zaalimu cause munange because you can't date bubanga dating omwalo omulungi bali ku order ya pizza era naawe gigundi naye gundi ejabeeramu bali ku order ya pizza mwana ayagala iPhone buy one buy one get two onfunye you invite one she comes with a friend kitegeera oluusi abavubuka abamoga tunyanga kyali ayagala manichi wagamba 150 kyokanga kumusala kojja buli mutwala 9 kyokanga olina n'emmotoka gy'osasula loan so bye twetumbako bingi ebintu tetusaba webipayiringa tetusaba bihandolinga nze njagala okukkiriza asala bana bakazi bana ebizibu tusinga si bonna naye abasinga age bracket yaffe they're not ready to settle with who with what kwene ensi eyonoonese ekiwuliriza nze nakyali wange atera okugamba abawala nti oba musajja gwena atakuwa ssente funa omulimu okole nga mutuufu kitegedde ompeeka ekintu kyompeeka esaawa zino nga ne ku mulembe gwa taatawo yali takirina ku myaka genkiri negwe kyoyagala nawe omuvubuka n'obeeramu muwewufu wandowooza obutakitegeera nti kino kyengendamu kinsula mu ntata obutakikyusa I'm not saying nti esinga okutegeera Kampala because naffe tulina ensobi zetukola naye ate woolabira ku banno obaako bye weewala bingi noga kino sijja kikola alright awo wenyini twogedde ku depression nga presenter yagyereetedde kati nga gwe omukozi wa telefayina do you think ne TV nayo eyinza okuleeta depression? Definitely, and that comes so much. Actually, the TV ndi ekigambo BBS oba company BBS related mu BBS ngola nami twina bannaffe olusi muno oba muli awo mukuba ali muno n'asuuka walina okukoma and actually not only at BBS sigamba nti ki naye abantu bangi gye bakolereyo tebabyogera olina wooli wookolera let me say oluusi okedde ku mulimu because tojja kukwatagana na buli omu body shaming stigma ate oli ajja kuwulireko akantu nga sina katuufu ogenda osanga katambudde dda social media ne yajja olwosi alina akafaananyi akakadde omwana akataddewo notugesanga kulimu oswala ekisinga kati fe tuli bannamawulire the deployers genda ote story weti ebisale bisinga kati for example ogenza okoze story za NUP nyingi nga batandika oyo foot soldier nga batandika oyo ki kino kyogera ku kizo balwali lubaddeyo nga tusaageeyo naye wekijja mu ngeri bwetu neetuuka ekisaana esukka omubrandinzeeko ekintu kyessiri
kyesigenda kwejjako oluusi oyinza oba oli mu lwaliro n'omuntu eyo n'okyogera oba omulala awulidde n'akyogera nandeetera ekintu nandeetera okwevuma okukola ki NUP omulala nakola NRM nnyo nolanga oyo mbega oyo Museveni amuwa oyo yalya ebintu ng'ebyo ne bijja nga bingi n'otukesera nononya ng'ejjo byejjamu neebula ekisinga stories zetukola ez'enjawulo nze nga nakajoininga BBS nakolako story ya accident yali Kabuusu abantu baafa bubi nnyo nalaba wa safe border I'm sorry to say this ng'olulimi luvuddeyo nalaba omukyala nga kano kapaati kano kabikkuse kati that was so disturbing tukoze stories nyingi nolaba omuntu for example mu riots nga bamubye amanyo gavuddemu bakoze batya kyokka gwe nosiganga okute kamera otunyuzawo kamera you have to report a story remember this time ng'otudde wekka ojjukira abantu abafudde oli awo tolina kyokola ojjukira kyewalabye kyokka n'enkya bw'okeera ne bagagenda okola follow up story nyanoddayo nyogera ate mu ddwaliro now before you know it as time passes bino ebintu bidda ne reflectinga kakati stations zino ze tukolera ntono nnyo oluusi tewali zizaddewo bantu batubudaabuda after this actually it's depression etambula ne mental health but I think kyasobola okugamba in Uganda tetunaba kutuuka ku that level whereby a private company pays a person to come and nagezaako okubudaabuda abakozi baki. When you say private company aba government babirina anyway kale companies public and private musonyo tenaba kubanga tufuna that kuba ekyo kyabanyumba zungu bwe bagamba abakozi baffe bagenda mu camp okitegeera like in December ne bagamba bagenda mu camp ne babatwala ne bakola ezo zi team building nenga babasomesa no basomesa. I don't think to say kweyo level bana Uganda I think they should introduce it tukope bibi tulege birungi wanafa bana abazungu tukopye nnyambala tukopye bichaini bulingi ne tuleka ebintu ebyenzayo bituzo bayiga kate fenna buli omwana kyakopye ekikyamu nalimo kwekopya ekirungi kakati nzikiriza ngoba otandika company ngosima ogenda kwesa abantu basuka mu 10 enteekateeka eyo yandibaddewo nti mbuto follow olunaku olubeera olubi omuntu ono musindika agereko ne counselor onfuna muga you know what genda ogereko no I remember one day nali nkola nali ko setting gola I received a phone call from a friend beyanga balasa kudda mukola nga bakama bange bagamba ati mbochi era kati oba yagala sente and about death ne waze kola press conference ero saji fa ekitufu no gamba kati solechi na goli waweka nada ku mulimu nenkola story neggwa nenga siriwo so in the process I texted my boss and I'm going, you know, this and this has happened but then someone knows cha yagenda nzike good enough he accepted but mentally you were perturbed tuli mu mawulire nga stations ezimu abana bali balinga bamajite bafiirwa okay ofiirwa n'ogana ozika they don't get emergency never not bajja bonna because at station yagenda sigala ekola ofuna ebisa bisinga bintu bityo okwogera kona nga bye bituyamba kubeera ezo sanga mbi the person is so close to station aizo na butajja because emirimu ngatayagala yes naye wakubambo he has been dedicated to this job I know kubanga akola kituufu kakati bituukawo nnyo nekyo nakyo kirumu omuntu olina byalempana gundi teyanzikirako gundi teyanja ku mukolo gwange ekiviramu nga depression ayingira naye nga actually now this is a mental problem where you judge people over something they don't even know about or maybe something you know about but you fail to understand and believe it because now omundi omulalo butagenderako okuzikira muntu ojagana okay ojalemesebwa okuzikirako omuntu nga sikusalawo kituufu naye emirimu gino tamba obeerawo nga tobitegeera
gundi tanjagala gundi kino ola kigenda stickinga mbongo obo before you know it all ng'omuntu yamwogera bwanga omulaba bubi so nze nzikiriza nti wandibadde wenteekateeka ne tuyambibwako nga bannamawulire kisobola nova mu gavumenti ezo sente bazirina naga nti tutaddewo facility eri go talk to someone nze balida muntu kuzolikana mwamba katigende butani ate tulina obulamu obw'enjawulo before it all tuli bantu tetuli nyumba ya kyuma tetuli one odetinga omuwala ng'omwagala ng'akwagala honestly ng'oli busy ku mulimu nakubipinga oba nakukubira esimu n'ogiraba n'obala n'omugamba hey let me call you in a minute oba akateka esimu wansi n'akugamba you know what chaos in town run usina esimu n'ogireka oba n'ogenda nayo mu kibuga mukeekalakasa ogikwatirewa okubirewa after 1 minute wovaayo onoonya Philips let me say police authorities eyo ojja okola story ejjudde ziri saa nga 12 kati lwashawa mu newsroom news at 7 news at 10. Now, when you get home, you're already exhausted. And then sleep. Omara. Oh, what will you ever say? Farah, you didn't call me. Oba you know Malangamba, bichi. You can. By the way, you know, at times, Jeju Ayogeddeko, when we are finding another one to Limelight, omulimu gw'okukola gwetaaga okubaawo, I think we should be wise when choosing a partner. Kubanga ngenda funa omuwala and she doesn't get enough of you. Yayagala wakubira ogikwate okitegeera. Kati now like me I do MC. Chicho yogeddeko. Nizo kubanga I'm MC. You call nenda ba call yo ngikwata. Ngamba nyina kukubira okitegeera abano ngamba send me this maybe like data or what. Nengamba I'm going about data. Nida mpade example. Nemugamba mpamuchi edakiika okitegeera I'm going to let me say now I have to get back working kati ngenda okujjukira juke bongo ngwede buli mu set bo set ze mbundi mukola nga kyayiseeko dda kati nga odde mu kunyombesa bichi lero wabani ngambe ngadaze enkola zoyagala you know so I think chicho get we should choose right people before we go forward. But then how do you know the right people? Because nacho tulina abantu aberimbise mu ddiba lya kapanga misege. Honestly, you date someone without a passion. Hey, nagalako muwala nangamba nkuchaye kaze nakoze eki nkwagala nnyo nze sakubeera na musajja nga mwagala nnyo. How do you think I felt? Nkwagala nnyo leza kwa na mukazi musajja nga mwagala nnyo ensonga enchaye kimile nga nyige kati maybe I sit down and contemplate the number anyway bro I was ready to marry. Seriously. Kakati the only person I had to talk to was a friend. You know, this chick. Nga chimanyi. Okay, she came from a good family. Naye nga teyeraga afayo ayogera bulungi n'abantu bichi. Nimuga anchaya ngambi ekinchaya anjagala nnyo. Tasobola kubeera na muntu nga amwagala nnyo. Nambuze yombuze. Sorry. Weyambuza. Nimuga simanyi. Uyu muntu agala omuntu amwagala gwayagala. Omwagala akwagala. Yadamunaga era na abakazi tetumanyi kye twagala. Nagenda. But anyways, omulala gwe naddamu ekyankyaya kumuceekingangako nnyo. Oyina ebizi ofuna emikiza naye. You call once. She submitted. Even my dad when he calls me nesikwata taddamu kuba. I'm like, okay. That's crazy. All right. Today we're looking at depression. Waliwo one of the presenter relocating agende Bulaya. Banji. But then bwe bamubuuza lwaki agende Bulaya yagamba ekisooka TV yali eyagala nnyo okitegeera that this TV sets its standards. They bagamba all our presenters they have to look good, they have to put on suits,
they have to have good haircuts, they have to have good, like you have to look like definitely, you work for because us. we're face of a team. Yes, so this guy Yagamba, we again the way we even had he had dates mobile designer nga agenda nga najja amasuuti najambala nga jiko ino kutusa suuti olina kwambala kasuuti babera wakasuuti olina kwambala suuti every katinga nadala abakola gundi news presenters ekintu kino nakyo kinenge kyetamu depression that TV demanding for much atenga bakwa katono wenza nawe sanga omuntu oyo yadde simumanyi bwe yagenda ebweru yadduka buddusi teyasibula yadduka buddusi era kikuddusa mabanja teri banja ddungi era kituufu twamulaba nga atukyogera mbubi tatugamba nga genda nalyako ebbanja ewakyali wange sawa ngoyo yankolera kantu nakanteera ewaka nemuwako haafu nno gimuwa mpolampola naye nga manye ng'ejje ndikyaliwe tujja kisasula mpolampola nasooka okubira essimu ku Mande ku makya nakuira essimu ku Lwokubiri ku makya ku saa 6 omusasule n'omuwako sente ku Lwokubiri nakubira ku Lwokuna sente nange nina byenkola oyo nno kyali wange atali kyaliwo atali mwana wa nnyoko ogenda muwa sente ze kati ebbanja limu 2 3 mu bantu ab'enjawulo toyinza kwebaka tosobola kwebaka wensanga ogudde muli mu depression. You know, when you talk about depression is when you're sad, is when you are actually not even sad kyokka. Depression kiseera endowooza yo weebeera ng'enyigirizibwa nga eri arrested. Wait, yeah, ngwende kintu ky'olowoozaako ekitasobola kuvaawo ekitutta obwongo bwo nga tolina kyakikolera. Tokyagala, okyagala, kikunyiiza, kyokka twagala kita. You know, baita bannantondo kyagala takyagala kyatagala takyagala ali awo bote bwofuuka. And in that situation ebikemo ebijjira ebisinga depression ene ebimu eva ku ndwadde, eva ku mikwano gyaffe, eva ku mirimu, eva ku kwagala ennyo. Depression ene esinga eva ku bwavu. Ng'okola yesu okola lumu ne sente ng'ozifuna naye nga teziraba tolaba kyezikola n'obalabalamu bampadde omwezi naye sente sikenzi nga tolaba where they are just but when you have both things ebiseera bisinga awo kiva ate naye si bapresenta bokka n'abantu ba bulijjo because ojja kwesanga ne bapresenta bano betwogerako oba nange nga mwendi nga depression gye tusanga teva na ku mirimu yokka. Wayagala omukazi omukyamu wayagala nnyo nga oddayo munene muyomba kitegedde olusinga n'ensobi yiyo naye because maybe you've been coercive olemerako ki tutuuka mu mbeera nga I think ne ku social media naye tutuuka ne waliwo abantu wetuuka ne muwamba okitegeera like maybe you've been posting when you're on tours katokyakukola zino tours kanogamba nzije wa konte omwana yabuuza where did Caesarus go after Togwambikopo? No, that song is titled it is dangerous. Where did Caesarus go after Dangerous? Omwana nagamba yagwambikopo. It's a line from his song. Yeah. Bajikoseza mu baba mu insulting ze chichi. Wanagira bagenda belaki. Yajabira mu depression. Wow. Chiruma mu mbera yona yona bitamba ate bibitwe tambula nabyo. That is why amaralira go gali. Actually when you talk about mutabika abantu amaraliro gabula batabufuba mu era kasoga mu muntu nobo gambiwe muntu I think abantu bakiteeka mu mutwe gwabwe that even nobo boga mu muntu nzembera butabika agamba nzembera luzira kukomera nzembera mbuya Balaxi tebakimanyi mbu these places mulimu eddwaliro naye ng'ekyalo bakiyitaki luzira. So kati bwebuzi bwetusanga ebisooka ku set kwetubeera ba ku screen abantu bakusuubiramu ekyamaanyi baba kusanze muri live kati omuvubuka oyo gweyogeddeko oba musajja oba mukazi nti station yali demandinga kinene olina kwambala boti ne boti then discuss the terms mubingulira ku sente ze mumpa mulanso kisustaininga ukiba tekisoboka nga temukanyiza kite tewasula ku maggwa nino bisinga tutya nnyo okwawukana owantu wetujja akasente naye ate wobeera ng'ojjawo akasente nga tekasa kukubeezaawo ate ng'ojjawo mabanja waliwo kaganda kadde katambula nti abasajja ebisa bisinga n'abantu tukeera genda kukola tudda n'amabanja oba okola kite ng'okyalina obudde
Chechimu those girls bichichi. You in a toxic relationship. Ochakola muti. Tebakuwasanga amwe tebakwanjula n'omusajja gwena tebamumanya kuba. Okola yoki. Chali wange tells me fa basajja kusaidia yaffe. Oyagala omuwala omukubira amasimu tagakwata ogezako munonya mbu yefula bize. Va ku mukazi w'abandi. Owajja kubeererawo. Era ajja kubeerawo kitu. Omukazi kye kintu ekitasobola kubeerawo na muntu gwe kitagala. Wayagala ajja mukubira esimu ajja kola ki. Olaba takukubira. Va ku w'abandi. Mikwano gyaffe. I got this from some guy, a voice of what the voiceless somewhere. He says, mikwano gyaffe. Oba abantu betwadde tumanyira mikwano gyaffe. Batukoze ebi obulabe bunene ne balaba baffe batatukolanga. Brown skin and abalabe bali bamubyeko. Tebamubanga ko naye era mukwano gwe. Yakola ki? Kituufu. Ate nga wa munju. Kitegedde. Manyi waliwo linga just kyaliwe. Kati tell me. Brown skin yagenda wamusawo. Ekintu kyaso kiva ku mutwe. Noza singa yafuna omuntu gwayogerako yanyuma dda akyali awo. Singa ya moving on. Thank you so much. Kitegedde. Omuntu akola ekintu n'ogamba. I think we should start taking mental health very serious. Very serious. Omega abantu babeerawo nalaba oli kyaliwe takyamukubya takyakola ki. Maybe my advice as we are winding up, I don't know. Yeah, we're winding up. Because my advice would be to these people. Basically, nze njagala ku bavubuka bange. N'oba okyayiddwa mukazi. Whether it's your fault or their fault. Hit the gym, work out. Waba workout ya gym eno, teyamba mubiri gwokka. Eyamba n'obwongo. Eyamba n'omuntu okakkana. Sure. I'll be honest, I dated someone. To an extent, I thought this was kubeera watali. Yeah. Of recent. Wow. Nasalawo na kwitinga over decisions and also overtaking. Kasabya yangira mu family. They don't want this. They want a man like this. They want a man like this one. Nenga wera the one dating watch man siri ekyo kye baagala. So upon your decision. Osalawo sisobola kubeera naye. You know what? Omuntu omugezi tebamukolera choice. I got that from a song. Right details. Nanyiga. Namalina kusatu tayogere nange namala mukaaga n'okuba amasimu. Then otuuka n'obanga mwesonyiwa. She calls. Damu n'oboya nakubye. Before you know it all ngazze mazzayo mu mbeera eri. N'otuuka n'ngamba Ssebugwawo nti manya nakuyo. Neebulira n'omunda we ali munze. Manya nakuyo. I laid low. Nga sikyagwe ntya Katonda. Mwagala. Yes, akomoddi. Alright. N'ebigambo ebitono ebyo Mwami Ssebugwawo atwadde advice. Abavubuka bannange abaliyo. Most of the times abavubuka ogenda n'olaba omuwala lwakubamba omulungi manyi kati ennaku zino balina kino ekintu mu nyashi. Anti kati kugamba ebyabavubuka bye twagala ennaku zino. Yagala mutwe. Nyashi ne bagiyita nyashi ne brown thigh. Anti brown thigh abeera mweru. Mwaga oyagala akawala nga keeru. Sooka weerowoozeemu what comes with this. Okitegeera demands kye zigenda okugirako okitegeera. Ogenda situla omugugu guno naye onoogusobola kilograms onoosobola. Oba tujja kujja tukuyambeko okitegeera. Actually about that, my last word would be one. Eri omuvubuka. Oyo omukyala wo gwoga nti mulungi nnyo. Mulungi ku ggwe. Era kikuli mu mutwe nti mulungi nnyo. Era kikuli mu mutwe mbuto sabeerawo watali. Naye the moment wali kijja mu mutwe. N'oleka akamanyiro kakuteekako. You're going to succeed, you're going to be happy. Va mu byekisiru. Genda okole sente. Alright, abalabe ba Skin Events ndowooza bwe tubanga episode gundi egenda okuddako episode tugenda kubanga twogera ku engeri gye tulwanyisaamu depression with the people of the Limelight. How can you fight a depression? How can you do with depression? Ogirwanyisa okubanga eva banange tuyanzege tubadde waneno ku Satellite Hotel waneno Kisasi Chanja Road baina gym enungi healthy club yawe enungi omwami yona abanyonyodde munange genda ko mu gym. You're getting this from a professional sports sports what? Certificate muchi? You are certified in what? Sports science. Sports science.
so abagambye mbu omubiri gwetaaga okuba munange n'ogendako mu gym so ojja kujjana neno ku satellite gym ebisale si bya bbeeyi nnyo osobola okuba nga munange weewummuzaamu mpolampola ate osobola okuba nga olwanyisa ne depression bwe tutuuse eggwanga lyaffe abantu betta because of depression but we can fight depression bwe tuba nga naffe tusaze okuba nga tugirwanyisa tuyanza mwami Ssebugwawo okuba nga munange ogambye kwoleke show ku telefayina ojje ku Brown Skin Events. Is it? All right.